Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya mugamba mutya mujebaleko abalungi abatulaba ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ku Extra Health. Buli lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakooza owa Shatwa Mixed Farm ne Shatwa Herbal Organic. Era nga tutunulira ensonga mpitirivu nnyo ku nzijanjaba n'endwadde ezituboyanya ng'abantu. So ebiseera bisinga tukola shows zino osobola okuba n'obulwadde obukuluma naye nga tetubukonyeeko. So enamba y'essimu eyeetebwa ku mukutu oba ku screen eba ejja kuyambako gwe okukuba essimu oba okuweereza obubaka obuuze dokita. Not necessarily that nti tuba twogedde ku bulwadde so that okuba, but tulina obulwadde bwe tutajja kwogerako olw'obudde n'okuba nti endwadde ezitusumbuwa oba ezitutawanya ng'abantu mpitirivu nnyo 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 nnyo. So bwe tuba tetwogedde ku buzibu bw'olina oba mukwano gwo oba ow'oluganda mukyala wo oba omwana obulwadde bw'aba alina, you can call that number no making an inquiry. Doctor ajja kubanga akwanukula bunnambiro. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ekyewuunyisa oba omulamwa gw'olunaku olwaleero oba ensonga y'olwaleero yabyewuunyo, naye nga sinaba kujanjula njagala kusooka kusaba dokita abuuze ku balungi abatulaba then tutandikira awo. Mbalamusizza nnyo abalabi ba programu eno ne mbatoolera salaamu mu kisiibo kino nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero excuse me, tugenda kuba tutunuulira ticks, TICKS, enkwa mu Luganda. It is so surprising and shocking nti fenna tukuze tusomeseddwa tuwulira era tulaba nti enkwa zisumbuwa bisolo omuli ente, embuzi, endiga n'ebigwa mu kkowe eryo n'embwa. Wabula nga obadde okimanyi nti enkwa bw'eruma omuntu esobola okuleetera obulwadde era osobola obutaba na ngeri gy'onnyonnyola bulwadde buleeteddwa nkwa. Olwaleero luno dokita agenda kubanga atunnyonnyola enkwa zino tuzifuna tutya era bw'eba ekulumye ereeta bulwadde ki. Tujja kutunuulira obubonero oba symptoms ez'obulwadde obuleetebwa enkwa. Tewali bulwadde buli specific nti bubuno bwa nkwa, naye tujja kutunuulira, agenda kutusiigira ekifaananyi era tosobola keera kumakya kudduka mu ddwaliro gamba nti enkwa yannumye omusawo n'akugamba nti ereeta bulwadde bwe buti, but agenda kutusiigira ekifaananyi symptoms. So we tunafundikirira show y'olunaku olwaleero ojja kwetunulamu oba okulaba munno gw'owangaala naye oba mukwano gw'obaane otunulire symptoms ezo, then awo tulabe ki ekiddako. Dokita, nga tetunagenda wala tutunuulire ffe tumanyi kimu nkwa ng'abantu, naye enkwa zino oba ticks ziri mu bika bya mirundi emeka? Just tuwe buwi muwendo roughly. Wano nga mu Africa, mu East Africa, yeah, nga tugasse Uganda, Kenya ne Tanzania katugambe ziri ezedda tuweza ebika 27 ebyenkwa, ebika ebyenjawulo, naye wano tusinga okumanya enkwa nga 3 okusinga. Waliwo eyo gye batya ennyo nti embalabala, bagiyita mbalabala, erina amadowadowa era yesinga n'okuba n'obuzibu. Ne tubeerawo n'eno eziruma mu matu, ne wabeerawo n'eyo egonda eya grey, era ndowooza yo bagiyita grey tick, naye n'endala nnyingi mu bika ebyenjawulo. Yeah. Esebo. Okay, kale tweyanza nnyo, tweyanzeege. Tuli ku Extra Health, ku Extra Digest mugoba nsonga.
tuli ne Dr. Twaha Kakooza tuli ku Shatwa mixed farm ekayunga era nga amwetaaze n'ayagadde services za Dr. Twaha Kakooza. Osobola okuba essimu eyo, osobola okuweereza obubaka bwa WhatsApp, osobola okukuba via WhatsApp, osobola gwawangalire Kampala, osobola okuba olubula ekigere ekayunga wano ku kidda ku dam ku Isimba dam. Coca-Cola nsiawo ne bwobuuza bubuuza awo ku transformer baba bajja kuleetawo. Then gwali eBulaaya awangalira emitala w'amayanja weyambise enamba eyo ku WhatsApp essaawa 24 ojja kubanga ofuna omukugu Dr. akunnyonnyole. Dr. njagala tutandikirewo straight away. Enkwa zino abantu banaazisangawa okubaluma. Ojja kusanga omuntu ng'abuuse ekibuuzo ekyo nefanewe ajja kugana kati nze enkwa naazisangawa, nze sirunda, sirina kakwate ku nte, bwe mba njagala amata ngagula ku dayale oba ku supermarket, sirina nte mpangalira ku apartment n'ebigwa mu kkowe eryo. Tutandikiraawo. Enkwa nyangu okusanga. Wadde ng'era si nyangu nnyo naye emirundi mingi tusobola ogisanga nga tetugenderedde kuginoonya naye nga tubadde tunoonya byaffe. Tugenda kutandika n'abo ababeera enkwa gye zibeera. Omuntu omulunzi oba omuyizzi oba omuntu asennya enku mu ttale oba omuntu agenda okunoga ku bimera ku bibala olw'amatugunda agemeza mu ttale waliwo ebintu bingi nnyo. Omuntu oyo asiiba mu ttale oba atera okugenda ennyo mu ttale alina omukisa mungi nnyo ogusisinkana n'enkwa zino kubanga zibeera ku bisubi okwo era mwe ziwangaalira nga bwe zinoonya ekyokulya kuba zisobola okugira nga zifiidinga ku mazzi ebbanga gye limala nga tezinnafuna kintu kye ziruma kufuna musaayi. So omuntu oyo mwangu okufunirayo enkwa mwaba abasiba mu ttale. Naye waliwo omwana asambye omupiira ne gugenda mu nsiko. Ente gye ziriira oba gye zitera okuyita. Waliwo ente zino ze tulaba bazizze ewaka zitambula ne zigenda nga ziyita ku mabbali g'ekkubo ne ziyingira ettale. Kyangu ente okuyimirirako awo ng'erya ku muddo awo wabbali w'ewaka wammwe muba musamba omupiira ne gugwa mu nsiko awo oli n'agenda ogunona. Jjukira enkwa bw'emala okulya ekintu kyonna ekirimu omusaayi bweweza ebbanga ng'emaze okukkuta enkwa yeeta neegwa olwo eba egenze kunoonya kusala magezi gazaala. Kyangu enkwa okwalulira awo okumpi n'ewammwe kuba yo tetegeera nti wano ndi luddawa kasita ekiseera kyayo kituuka ekyokkutuka oba ku mbwa oba ku nte oba ku mbuzi oba ku kirala ng'ekkuse ate neemala nnaku eziwera. Kakati bwe yeeta esobola okwalulira arawundi awo kati omwana oba omuntu omukulu esobola omukwata ng'agirumbye. Enkwa tetambula mu ttaka. Enkwa ebeera mu bisubi. Kati gwagenza okupiikingayo omupiira gwo enkwa kyangu okukwata. Waliwo okuvuga emmoroka nga gwoganze mu nsiko n'amatanywa magule na buli kimu nayo emmoroka neekufiirako ku kkubo. Emirundi mingi tuva mu mmoroka n'ogalamirako naawe ku busubi nga bw'olinda obuyambi. Olinda makanika wo, olinda aj'okkuta owinga, olinda n'ebirala. N'ogalamirako awo ku budde awo enkwa kyangu okukukwatirawo. N'engeri endala nnyingi. Enkwa amanda bagookera mu nsiko. Era mu budde nga bamaze okupanga ensawo z'amanda bazebasa mu bisu byabwe ebbali nga bwe balinda loole. Enkwa kyangu okutambulira ku kkutiya eno si gye beeyagala naye olw'okuba nayo erowooza nti bw'enaayita ku kkutiya enaatuuka ku kyeyagala ne bagisitulirako ku kkutiya eno ne bagireetera ku kkutiya y'amanda ne bagikuleetera ewaka. Enkwa neekusanga awo neekulumira awo. Newankubadde ng'enkwa esobola okutegeerekeka amangu ng'ekulumye naye enkwa bw'ekuluma katugeze ng'oli mu tulo kuba kyangu era enkwa okumala okukwata ku manda enkwa yo neekutambulako ku lugoye n'onaaba mu ngalo amanda n'oyingirako mu kisenge oluusi otuulako oba ne ku buliri bwawo oba mu ntebe enkwa n'ogirekawo. Enkwa neekutambulako oba neesigala mu buliri
naye ekironga weebase enkwa neekuluma ogenda okukyanga enkwa ekuwezezaako essaawa 3, 4, 5, 6 ku mubiri gwo ekyo kiyinza okugimala okubeera ng'ekutaddemu obulwadde singa ebeera naye bulina kubanga enkwa okukusiiga obulwadde yo yeesooka obbufuna oyinza okulumibwa enkwa emirundi 5, 10 ng'obulwadde tebukukwata kyokka omuntu ayinza okulumibwa enkwa omulundi gumu ng'erina obulwadde nebukusiigirawo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkukubiriza nti bw'oba oyinamu enkenyera yonna ng'owangalira Uganda oba owangalira bunaayira osobola okuba ennamba y'essimu eyo. Dokita ono asangibwa Kayunga ku kidda ku ddaamu ya Isimba gy'asangibwa era nga abantu abawangalire bunaayira oba emitala w'amayanja kati mwebendiko mulina challenge ya tufunye tutya eddagala tulina obulwadde buno tufunye tutya eddagala kampani ezitambuza ebyamaguzi tezitambuza ddagala n'ebigwa mu kkowe eryo. Bw'okuba essimu oba bw'owandiika WhatsApp message oba voice note n'ogimuwandikira he will devise means ajja kutema oluwenda olulaba nti eddagala eryo olifuna. Bw'oba ofunye eddagala lino likozese nga bwe bali prescribinze nga bw'aba akuwadde prescriptions nti nywa bwoti oba bwoti oba bwoti. Ebiseera ebisinga tukola nnyo ensobi mu ddagala nti eddagala baba baali kuwaggwe likuwonye a certain disease bw'owulira neighbour nga naye alina obulwadde obwo oba ateeberezebwa kati ng'okwata omuwaako nti nywako oba mirekerenda lino bwe bityo naye tekiba kirungi ebiseera ebisinga. So abali ebunaayira gwe ku basimu dokita ajja kulaba engeri eddagala gye likutuukako. Abali South Africa, abali e Bungereza, abali mu America, abali mu nsi za Rwanda lwa mu kyombo kya Middle East yawo n'ebigwa mu kkowe eryo kuba essimu eyo yogera naye munnyonnyole how you feel naki ye ajja kutandikirawo mubeere nga mugonjoola ensonga eyo. Dokita njagala tutunuulire omuntu tuvudde ku stage y'okuba nti omuntu enkwa ajja kugisanga anywhere because enkwa esobola okulippira ekintu kyonna n'etambulirako n'etuuka wonna weesobola okusanga ate omuntu. Abatulaba bano balyagadde okumanya oyinayo feel gy'oyinza okunyonyola omuntu how someone would feel ng'enkwa emulumye awulira atya era ku mubiri kuno weeba emulumye wajjawo bubonero ki omuntu bw'ayinza okulabirako because esobola okuluma omuntu n'atagiraba okitegera byetuulya n'ogamba nti oba wano wansi oba kyekinumye n'ebigwa mu kkowe eryo. So how does someone feel era ne skin reacting etya ng'omuntu alumiddwa enkwa? Ekisooka kiri kyogambye nti kyangu okuluma n'owulira obulumi naye n'otategeera kikikulumye. Oluusi ekulumye ng'oyambadde empale eyagala nnyo ebifo ebyekusifu mu nkwawa muno mu fooko muno ku bulago bayita mbati omwo bayitawo mu fooko naye mu Luganda bayitawo mbalakaso. Fooko kya Luzungu. Fooko etali wuma era ndowooza ne wuma engeri gye yakula bweti. My goodness. Anyway, just by the way. Kati oluusi ne mu mutwe erumamu viiri entonotono bwe ziba nnyingi teruma kyova olaba endiga bagirumako mu maaso wano ne ku matu naye ebitundu ebisinga esobola mpozi ne mu bigere. Kakati kyangu enkwa okkuluma n'ogiwulira obusiiyi buzze emirundi mingi ne weetakulira mu lugoye kati kitegeeza nti mu kwetakula ogikutuddeko evuddewo weerumye eyinza obutasobola kukuddira mangu oba oyinza okufuna omukisa ate ogugenda n'onaaba ng'esigaddeko kaleberebwa oluusi ne weekuuta nga totunuddeewo. Emirundi mingi abantu tebalina budde bwekebera mu binaabiro.
kasita okusiiwa kukendeeramu agamba omuntu ayinza obutategeera nti ebadde enkwa naye obuuziza nti enkwa weerumye wayinza kufaanagana watya enfaanagano esinziira ku kkala y'omuntu omuntu omuddugavu ayinza kulaba buzimbu n'okumyukirira akatini omuntu nga muddugavu okumyukirira kuyinza okuba okutini awooka oweerumye wayinza okumyuka naye obuzimbu buyinza okwetooloola obugazi obunene ddala obusukka ne mu yinki obuzimbu omuntu bw'aba mweru obumyufu bugenda butwala ekibangirizi kinene okulaga obusaggwa nga bwe bwayingidde oba obutwa obugivuddemu ekyo ndowooza tukizeemu nti omuntu ayinza kuwulira atya obusiiya buwulira era n'akabonero kayinza okujja ak'obuzimbu n'obumyukirivu okwetooloola ekitundu enkwa weebeera erumye empozi era tuyinza n'okuwabula omuntu bw'aba yejjako enkwa singa nga abagirabye ng'emulumye oba ekulumye ku mukono oba mu nkwawa oba ku bulago oba wantu wonna kyandibadde kirungi katugeze bweruma wano bw'oba ogijjako ogizza eno ozza waggulu osika ozza waggulu bw'osika ng'ozza wansi erilayikira okuvaawo n'akafi wadde kabeera katini naye obulabe buba bungi naye bw'ozza waggulu ebanga esimbulamu amannyo gaayo ate era si kirungi kuginyoola nga obadde ogijjako kubanga era akaliba kenyoolaako kekutte webadde erumye ate si kirungi kugittirako bw'ogittirako kitegeeza ogiwadde obudde obulala bungi okusigalako ebbanga lyemala nga tennafa okusinziira ku kyogenda okukozesa ng'ogitta ate era nekyogenda okukozesa naawe kikyayinza okuyingira jjukira wano weerumye already waliwo damage naawe abamu bakwata eddagala eritta enkwa n'ayagala agittire kuno ate eddagala naawe ligenda kukuyingira ate enkwa egenda kufiira byonna si birungi so atakoze bw'atyo yasinga agisikako nga tuza waggulu bw'ati ekyo kiyinza okuba ekyamagezi okusinga okugittirako oba okuginyoolako oba okugitta ng'ogizza wansi. Buli Lwakutaano tubeera n'omukugu mu byobulamu Dr. Twaha Kakooza era nga tubeera wano ku gye bayise Shatwa Mixed Farm. Program eno eteebwamu ssente aba Shatwa Herbal Organic be batuteekamu ssente be baasasula obudde buno buli Lwakutaano tusobole okuba nga tukutuusaako byoba tomanyi n'okubangula kubikwata ku bulamu n'okuba nga obeera aware about endwadde ez'enjawulo na butya bw'oyinza okuzaŋŋanga okusobola okuba nga ozivuunuka. Tubeera ne Dr. Twaha Kakooza ono buli Lwakutaano era nga nkugamba nti ennamba y'essimu eyo gikube mukubire essimu muweereze obubaka butya bw'owulira butya bw'obadde owulira era oyagala oyambibwa otya mu bikwatagana mu kujjanjaba n'eddagala lino lyalima oba lino lyasimba obusimbi herbals. So Doctor, lastly nga tuwunzika abatulaba balyagadde okumanya obubonero bw'obulwadde oba obubonero omuntu bw'abeera nabo oba bw'awulira ng'alumiddwa enkwa awulira atya era ng'oggyeko okuwulira abeera alabika atya because ebiseera bisinga tulina obulwadde obutuluma nga buleeta obubonero nga you just feel funny in the body. Ntubaawo n'obubonero obulabikako obuli physical nti abeera abojjeddwa omusota ayina bw'awulira era ayina ne bw'abeera alabika awo guba gumubojjezza. So enkwa zino oba enkwa ng'erumye omuntu aba na bubonero ki era bw'aba awulira yejjanjaba atya? Kumpi obubonero kubanga wano tusoose ne twogera ku bubonero obulabwa n'amaaso buli obw'okugamba nti wano wamyuse wano naye mu mubiri ye nga ye yeewulira atya. Enkwa zirina obulwadde obw'enjawulo bwe zireeta naye tugenda kwogera ndowooza ku Lyme oba obulwadde obw'ekika ekimu.
obwo bwe bayise Lyme. Obulwadde buno bulina Lyme disease. Bulina olusujjasujja. Omuntu alina okuwulira olusujjasujja, asobola okuwulira omutwe, asobola okuwulira okusinduukirirwa emmeeme, asobola okulumizibwa mu nnyingo, asobola okulumizibwa omugongo, lower back, asobola okufuna kamunguluze, busobola nno bwe buba bugenze wala n'okumuleetera engeri y'ensimbu. Abantu bangi, are you sure? Abantu bangi bayinza okudevelopinga ensimbu. Nabuga nti omwana yazaalibwa mulamu nga ne mu family teri yali agirina, naye ku myaka awo ng'avubuka myaka 218 obulwadde ne bumutandika. Kati obulwadde eyo enkwa esobola okubuleeta, that is nga buluddemu. Jjukira enkwa eno okutandika okulaga obubonero buno eyinza okukiragira mu ssaawa nga 48 z'ennaku 2. Naye ate okyayinza okuwangaala n'obulwadde buno okumala emyaka. Oyinza okumala nabwo mpaka ku myaka 3 oba ate n'okugendera ddala mpaka mu myaka, mu makumi g'emyaka. Nga kubanga emirundi egimu oyinza okuba nga togenderera kujjanjaba bulwadde bwa nkwa era nga tomanyi nti obulina, naye ng'olumu n'olumu ofuna obulwadde obulala, kati n'ogenda ne bakuwaayo ku antibiotic olw'okujjanjaba. Katugeze enkwa yakuluma, olina obulwadde bwayo, ate obulwadde bwayo mu bwangu ddala singa bujjanjabwa ku speed, antibiotics zisobola okubujjanjaba. Naye olw'okuba tomanyi nti obulina n'olinda n'ofuna obulwadde obulala, kugeza ssenyiga. Buli lwe tulwala ssenyiga batera okutuwaayo ku antibiotics, naye antibiotics ze bakuwadde ziyinza okuba nga si ze zimala okujjanjaba obulwadde buli obwa enkwa, naye nga zigenda okujjanjaba ssenyigawo, kubanga mu ngeri endala akawuka ka ssenyiga si ke tuba tujjanjaba ne antibiotic, naye omubiri wekakosezza olw'okwewala okufuna infection, kubanga ko yo nga ssenyiga bw'amala okukosa omubiri, then obuwuka obulala ssenyiga asobola nga bw'olaba bwe tunyiza, buli lwonyiza eminyira egyo nga gifuuse kala yellow oba okusingawo, olwo infection eba emaze okuyingirawo. Kati zino antibiotics zijja kuba zijjanjaba ekyo. Kati tugenderedde kujjanjaba kirala, naye ne ku bulwadde buli ne bubeera buli obwenkwa ne bubeera nga nabwo bukoseddwako, tulinga ababujjanjabyeko. Kati ssenyiga gwe oluwona ng'olekera antibiotic, kyokka ate eddoozi ya buli teweddeeyo. Mu ngeri emu buba bukoseddwamuuko, naye buddamu ne bwalula, ne buddamu ate buto gye bujjeeyo. So okukkakkana ng'otawaanyizibwa kumpi buli kika kya bulwadde, naye nga ensonga entuufu ekirwadde kivudde ku bulwadde buli obwenkwa. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Of course you can take time n'ogendako ku internet, no searching ebintu bino bye twogerako. Oyinza okuba okiwulira for the first time nti enkwa eruma omuntu n'ereeta obulwadde, era ojja kusanga akiwakana, ojja kusanga atakimanyiiko ng'akuŋŋaanyizza abantu bawakana. Kitegeerekeka kya buntu okuwakana ky'otamanyi, naye ate kya bugunjufu okunoonyereza ky'otamanyi n'okimanya. So tutambulire nnyo mu mbeera ey'okunoonyereza kye tuba tetumanyi ne tukiyiga. Mbadde mpitayitako ku internet wano ng'onnyonnyola university esangibwa mu America, Minnesota, yakola okunoonyereza nga enkwa, according to this university ne research gwe bakola, baalaga obumu ku bulwadde bw'oyogedde wano, Lyme disease, bwe businga okuba common mu bantu. Era still bongerako ne bakulaga endwadde 8 ezireetebwa enkwa mu bantu. So muganda wange ali eyo, osobola okuba ng'olina obulwadde naye nga enkwa yakuluma tewagiraba, nga ne gy'otambulira toyinaamu wadde ekirowoozo ekisuubira enkwa okubeerayo, kitegeerekeka. So kubira dokita okusinziira ku bubonero bwannyonnyodde, ne bw'oba owulira asobola okuba nga akudduukirira
n'akuwa obujjanjabi. Tutunulire omuntu alina obubonero buno nga tuwunzika lastly. Omuntu alina obubonero buno obw'obulwadde buno obuleetebwa enkwa. Bw'oba omuwa eddagala osobola kumupimira ddagala mu ddoozi ki era ali administeringa atya? Tukusooka ne tusanga obuzibu ffe mbinze naye okukakasa nti buno obulwadde bwa nkwa. Kubanga emirundi mingi agenda kuba tagenzeeko mu laboratory kumukeberako nti bakakase, naye tugenda kutunuulira nti ye omuntu ono alina mikisa emeka okubeera nga asobola okuba nga yafuna obulwadde bw'enkwa. Then tutunuulire symptoms zino zaatugamba amaze nazo bbanga ki, ate era tutunuulire bujjanjabi ki bwazaafuna okuva emabega. Kati ffe naye tujja kutuuka ku kukkaanya nti kirabika buno bulwadde bwa nkwa. Kati naawe tugenda kutandika okumujjanjaba nga tutunuulira symptoms zaalina, nga tutunuulira ebbanga lyamaze nazo ne obujjanjabi bwe yafunako emabega. Kati lino eddagala lyaffe ligenda, ebbanga lyatugenda okumujjanjabira ligenda kusinziira ku ebyo ye kennyini amaze ebbanga bimeka ebiri damaged mu mubiri gwe, ebikoseddwa mu mubiri gwe era bikoseddwa kumala bbanga ki. Kati awo nno tulyoke tutabula eddagala okusinziira ku kye tuwulidde. Naye obulwadde bw'enkwa obusembayo okutwala ebbanga bw'abanga teyadevelopinga nsi, kuba twagambye nti ayinza n'okufuna ensimbu ng'ereeteddwa ekyo. Kati olwo tuba tugenda ensimbu ye epilepsy oba seizures oba engeri endala yonna kulina amannya amangi. Singa abeera developinze ekyo nakyo tugenda kitunuulira kimaze ebbanga ki, kati obwongo bukoseddwa kyenkana ki. Kati naye nga obujjanjabi buyinza okubeera wakati w'omwezi n'emyaka 2. Are you sure? Nga tujjanjaba ekintu kimu, kubanga waliwo ekiseera ng'obulwadde buzadde bulwadde bunnaabwo obulala ne bwe bazadde ne buzaala obulala. Kati bw'ajja ng'omuntu amavivi, obukongovule, ennyingo zaalwala ate ya developinga ensimbu nayo yajja, aina omugongo ogwo gutujja butuzzi. Kati okukwataganya ebintu bino olaba nti ogenda kujjanjaba kino ojjanjabe kiri kozi yennyini erina okujjanjabwa naye ne bwemala ne bino ebyajjirako bijjanjabwe. So kyetuva tugamba wakati w'omwezi nga kisinziira ku bimeka ono akoseddwa kyenkana ki wakati w'omwezi n'emyaka 2. Kati emyaka gino 2 kyegiva giwera, buno obulwadde bwonna bwetegereza ojja kusanga nga waliwo omuntu amaze nabwo emyaka 20, 30. Emyaka egyo damage ebeera nnene nnyo gy'otajja kumala gagwako, kubanga bwe tumala okujjanjaba nti akawuka ko kafudde tukkiriza, naye ate tuzizzaawo tutya ebyayonooneka mu mubiri. Kati ebyo tuzimba bizimbe baddemu babyaluze baddemu tufulumye ebyafa, tujjemu obutwa bw'eddagala bwe yanywa, tujjemu emirambo gy'ebirungo ebyafa mu mubiri ebirina okufuluma. So kitwalamu akabanga, naye tekyeraliikiriza nnyo nti obujjanjabi obw'amaanyi obusooka buyinza okuba bwa myezi 3 k'oyo anaamala emyaka 2, then ebbanga eriddako eddagala lijja likendeera okutuusa giri emyaka 2 gye tugambye we giwerera ng'ali ku majaani. Waliwo amajaani ge twayogerako olulala tukiza okugoogerako, olwo aba ali ku majaani kuba amajaani gali ganaaza gajjamu buli kakica naye tegajjanjaba, tegatakawuka. Kati bwe tumala okutta obuwuka tutandika omuwa amajaani n'akirinzinga nazzaawo ebipya najjamu ebifu, nazzaawo ebipya najjamu ebifu. Ekyo kitwalamuuko akabanga, kwe kukugamba nti obulwadde obwo buyinza n'okutwala emyaka 2 ng'omuntu. Era mmwe abali eyo ababulina ng'awuliriza kati ng'alaba ye yatandise dda okutegeera obulwadde bwe nti mwe naweza emyaka bwe gityo okuva olwo ndi bwenti ne bwenti banzijanjabe bino na biri, gwe manya nti olina obulwadde obwo obumu ku bulwadde bw'enkwa obwo 8.
kati obwo tujja kubujjanjaba naye ebbanga lyomaze nabwo n'engeri gye bukukosezaamu n'obujjanjabi bw'ofunye byonna tujja bitunuulira ng'era obulwadde n'obujjanjabi bwennyini bwe wafuna nabwo tujja butunuulira nga ate era obulwadde nti bwe baakujjanjaba obulwadde tebwagenda kyokka eddagala ddyo lyakuyingira mu mubiri kati ate nalyo tulina okulifulumya okulinazaamu so nabwo bulwadde bulala n'olwekyo kyetuvudde tugamba omwezi ku myaka ebiri akatalekeka mu ddakiika emu oba bbiri singa omuntu tafuna bujjanjabi nga yalumibwa enkwa n'atamanya olumiddwa enkwa totegedde tofunye bujjanjabi wabula ogezezzaako okujjanjaba ebyo ebigenderako ebyaleetebwa embeera eyo ekyokulabirako nti oba ennyingo zikuluma n'ogenda ofune pain killers ebiseera bisinga ze tufuna omuntu ali most likely kufeesinga ki obulema tetubwewala olwa okufaafaagana kw'ennyingo endwadde z'obwongo tuyinza okuzoogerako okubeera wandwadde atakoma olw'okukosebwa kw'ebirungo n'abasirikale b'omubiri gwo okubeera n'amagumba agali weak n'ebirala bingi nnyo ndowooza tuyinza n'okwogera ku kufa nti enkomerero ebeera ya kufa then baga nti afudde obulwadde obwekuusa ku mutima afudde obulwadde obwekuusa ku nsigo naye nga n'omutima gwennyini gugenderamu mu bulwadde bwe bumu obwo ne organs endala nyingi ez'omunda. Thank you. Tetugenda kubanga tusukkawo naye just a quick one. Omwami ono Dr. Twaha eddagala lyonna lyajjanjabisa liri scientifically approved. So. You can have time, go to internet ogugolinga ebintu bino bye twogerako nkiddamu okusinga okukuŋŋaanya banno ne muwakanaawo ne mwebuzaabuza webbe mu banno funa akasimu awo computer searching ebintu bino then okomewo owakane with the facts oba osirike with the facts. Just a quick one. Endwadde ezimu ku 8 z'enkunnyonnyodde ezaazuulibwa mu university mu Minnesota zezze zuzuulwa mu myaka egy'enjawulo. Kitegeeza n'essaawa eno we twogerera bannasayansi bajja kuzuulayo obulwadde obulala obuleetebwa enkwa. Nayogera kantu ako emabega eri akuba tetuba nnyo na budde buddamu bwakuwakana nembaga science kyeyakavumbula kiri less than 1%. Wakijjonyola nga tutandika kati buli lunaku bafunayo ekipya kati okujjako nga Katonda yakukola ng'oli muwakanyi naye omuntu yandibadde anoonyereza ne tuyiga. Thank you. Mu 2013 baazuula obulwadde, mu 1990 baazuula obulwadde, mu mwaka gwa 2009 baazuula obulwadde, mu 2008 baazuula obulwadde, mu 2011 jjo lyabalamu wano ne bazuula obulwadde, 2013 ne bazuula obulwadde obuleetebwa enkwa oba obulated ku ticks oba enkwa. Baakasembayo okuzuula obulwadde mu 2013 courtesy of CDC, Center for Disease Control. IBRAH Mukasa gemanya gange tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero luno olwokutaano. Njagala kusaba Katonda abawe kye musinga okwetaaga twettanire nnyo okubuuza omukugu. Omukugu bw'aba akwatagana ku bya mmotoka tubibuuze nga twagala okumanya ku by'emmotoka. Omukugu bw'aba wa byanfuna tumubuuze nga twagala okumanya ku by'enfuna. Omukugu bw'aba akwatagana ku bya bulamu oba health oba endwadde n'enzijanjaba zaayo tumubuuze asobole okubanga atunnyonnyola because buli omu alina obukugu obw'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Njagala kwebaza Dr. Webale nnyo okutufisizaawo akadde n'abantu baffe. Then njagala kwebaza timu gye ntambula nayo, Mwami Lukwago, Mwami Daniel, Mwami Kanabi nga kwotadde ne Mwami Senabulya. IBRAH Mukasa gemanya gange kulwa Extra Digest mugoba nsonga ne Extra Health
mbagaliza birungi byerere. Tubadde ku Shatwa Mixed Farm e Kayunga era nga program ya eno etebwa mu ssente aba Shatwa Herbal Organic. Mubere bulungi mweraba.